Bakiwafunye omwami ompeya kugiyemu akasikati kamanyi baba abasajja bayaye. Abasajja bayaye. Ate gwe olina simu yaye tolina musajja. Musajja gwe nali nakafuna twayawukanamu emabega. Mukazi we yazaala awo ne twawukana. Katolusa badde asula eno owonge olulala asula eri ewoli. Ewuwe. Kati gwe badde wamuwasaakira mu kutwaliza ewamu. Oba gwabadde alina ennyumba. Otugamba lwenti w'ennyumba aweddeko bane w'ennyumba naye nga gwe wawasa omusajja gw'osula naye akiri ajja neebaka bwebasi ng'ajja neebaka bwebasi n'akolamu n'agenda enkera n'akola oli omulala byalinga byalumu nga byalumu byajja eno n'akoonamu nama n'agenda byalinga byalumu kati yagendera ddala nama n'agenda simanyi nze bwe gyobadde simanyi nti wawasa omusajja wali wawasa omusajja wali wawasa omusajja tubadde tuli wano wa Nankabilwa Nakafu n'asalako azze abuze ku Nankabilwa naye amawulire gampa soko benga akadamu kati bagambi nali nawasa omusajja naye yadduse nali nawasa omusajja naye yanobye Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155 Nakafulidia nga weesaza akadresi weyongere wano Nakafu azze okubuuzaako ku Nankabilwa si kyekyo kiva ni omuleseewo kiva ni muleseewaka muleseewaka kakatete kambuka paka eno kadresi kasikati mbade maika dressing bisembo eti omukono nkwateko mukire ate ngoze ne kanula wafunya oluto olulala wazadde wadde mulwadde nakawe bade gwa kanumba omwana alina emyezi emeka 8 olusujja wa Nakawere gwa kulumbye ku myezi 8 gwanumbye kuba natuse mu ddwaliro asone bankebera ng'omusujja gwe nina guli mu lubuto nawo munawandika typhoid gye nasookedde ne bankubeza typhoid nenvaayo eyo kiro nensula bubi jjajja Sirajja era banaye mwebaza yansuzeeko yandabiridde era n'eddwaliro ye yasasudde jjajja Sirajja yaluwa oli jjajja waffe ono gwe tumanyi jjajja waffe oyo waawo ndoli ne bakujja ku sente meka jjajja yasasudde emitwalo 4 gye twasookedde kwabali nkulaba nga weesaze nga ngamba kiwafunyeyo omwami ompeya kugiyemu akasikati kamanyi baba abasajja bayaye ate gwe olina simu yaye tolina musajja musajja gwe nali nakafuna twayawukanamu emabega mukazi we yazaala awo ne twawukana omusajja gwadde wakafuna emabega mukazi we yazaala musajja bamuyitaani bamuyita Akiramu mukazi we yazaala bwe yazaala awo ne twawukana wali toyagala mukazi azaale nali simanyi bwe alina omukyala wali tomanyi wamba ngenda kubuuza bw'omanya nti alina omukyala toyagala mukazi azaale lwaki tewamusibirako lubuto n'atazaala nali simanyi nze mba n'amagezi nemwe obuzibu temukimanyi nti nze mba n'amagezi muneebuuzangako musibirako olubuto n'atazaala omusajja n'omusigaza nagamba oyo tazaala nali simanyi wali tomanyi naye oba kumaye walimbuzizaako nenkubulya amagezi gye bamusibirako olubuto n'atazaala wandimbulidde naye omusajja wali omufa nnyo nze nali sobola kuloga mukyala kwaye talina musango gyendi musajja aba n'omusango bamuyita Akiramu mumanyi mubenda baawo oba simumanyi ola omumanyi ate nga mumanyi namusangawo gwewangambako nti olina omusajjawo ate lobeera wabweru kati mwayawukanye byaddala oba mwekyanzeemuko byaddala twayawukanidde ddala lubeerera kuba muyinza oba mwobadde mwawukana we muddamu lubeerera oyinza oba obadde omwagala nnyo nga kati wawukanye n'ofuna hysteria n'olwalwamu obulwadde amabegako mukazi yazaala mu gwa 10
obanga 9 mugwa 11 nga 9 kati gwe n'omanya ddi nabiraba ku status ye nga kwabitadde ebifaananyi by'omwana wadde munafunayo ka whatsapp akalala akasimu nakyali wange gwe nkozesa naye essimu ye kati yateekawo ng'amanyi gwe tojja bbira kati nembiraba kati oluusi abadde asula eno owonge olulala asula eri ewooli ewuwe kati gwebadde wamuwasaakira mu kutwaliza ewamu oba gwabadde alina ennyumba otugamba renti w'ennyumba aweddeko bana w'ennyumba naye nga gwe wawasa omusajja gw'osula naye akkiri ajja neebaka bwebasi ng'ajja neebaka bwebasi n'akolamu n'agenda enkera n'akola oli omulala byalinga byalumu nga byalumu byajja eno n'akoonamu nama n'agenda byalinga byalumu kati yagendera ddala nama n'agenda simanyi nze bwe gyobadde simanyi nti nowawasa omusajja wali wawasa omusajja wali wawasa omusajja tubadde tuli wano wa Nankabilwa Nakafu n'asalako azze abuze ku Nankabilwa naye amawulire gampa soko benga akadamu kati bagambye nali nawasa omusajja naye yadduse nali nawasa omusajja naye yanobye ebyembi bisekerwa ddala ngoddayo gatise ziwasa omusajja omanyi nti ebintu bino n'abantu abali ebweru w'eggwanga babimanyi omanyi nti ebimu ku bintu ebyajinyiza madamu Jennifer kati mbadde sigambanga nfunye chance kaza tuli ku mutimbagano madamu Jennifer yakunyigira okimanyi okimanyi yasooka kuŋŋamba ku simu nangamba nanyize nnyonnyonnyo nenkwata essimu nengulira Nankabilwa nga njagala ate amanyi agambuzaabuza nenkwata essimu nengubira Nakafu essimu mwami Sonko nga njagala nemekuta wanyoge naye direct muweerezenga ssente z'ennyumba n'ebirala ne bakwata essimu yalagawa ng'oyogera amazima leero yogera amazima osanga abantu bayinza okugamba abantu baakunyigira gano nkubulya amazima bayidhawo abantu abatulaba gumuno yususa okulaba emboozi eno ono twamusanga n'ono ono ye yandaga ono abamanyi wano ekyambogo olwa amazzi agasala okuva ekyambogo waggulu ne gasala ne gayita mu katoogo ne gakkirira onkubya akafaananyi kati bwe najja okukola amazzi gano ne ngenda nga nzikirira nkola story nga munnamawulire nali professional wabeera olaba amazzi gano gavudde eri gasazeewo no mukubo galemeseza motoka otambula ngenda eri wansi mu bantu naye abantu yabakoseddwa mugenda mu bantu abali bakoseddwa nsanga ono ng'ayina waali ng'ayina ye gamusibidde kati ngono gamusibiddeyo mula ng'ayina olubuto lwa myezi 8 ne wiiki ng'emu ngabuza ku wiiki sezazaali nga talina kintu kyonna Nankabilwa yabeererawo nnyo Nakafu mu mbeera nga bola nti ne lusse lubiri abeereddewo nnyo Nankabilwa okuva nga mama ono yakafa n'amutwala ewaabwe ne babeera bonna ne basula bonna ono omulala ne ibe yali abasimanyi ye maama Nanka ne bagenda bonna mu ddwaliro ono ne lumuluma ono naye bali bamututtemu operatinga but finally nze bwe nagenda wali ne baŋŋamba sayininga ku mpapula tuuza taatawo ono tamanyi gy'ali maama wo yafa tewali kiddako tewali ssente and so on waliwo omwami gwe nirabidde erinnya muzeeyi wange yali Amerika eyo yatukolera omulimu ogw'amaanyi esooka tuwamiyo twaleesa netugireeta nebaza in fact ne Dr. Hajjati Kulusumu muzaata batte mukyala guminsiriza oyo Dr. Kulusumu omulaba yatuwa ssente ez'ekipande ez'ono Dr. Hajjati muzaata abalabe ku Hadija Kigozi atera nnyo okukola naye abalabye abamanyi kulinkiza Dr. muzaata Dr. Kulusumu muzaata nze nina omwana era ne bamuzalira muri time namutuma Kulusumu yali ya mama wange nene mwongerako erya Dr. nga ndijja ku mukyala muzaata era mukyala muzaata tandabangako nate tuwogera ku WhatsApp nate tuwe meeting akukonga abantu yatuyamba natuwa omutwalo gwono yalaga omutima omuni bemu ku bantu abasookera ddala naguli ono ekipande embeera n'etambula nituyamba ku Nakafu embeera n'etambula lwakuba Nakafu yagana okudevelopinga ng'omuntu twagenda okuddamu okuwulira nga Nakafu awasizza omusajja nga lwakwata ssente ne bulaza SB4 n'abalaba ku SB4 muneebalize yazadde naye abalongo abitegeddeko yazadde abalongo SB4 Saalongo awedde emirimu Saalongo amalala agamweyongedde SB4 atambula mu ekona giwanise bwati takyava mu kanzu ŋŋanda ate mama Fina kayaze n'amufa kamirira SB4 yameza amalala siye munene ettama likomeeno tacha SB4 afuse ekizibu mu Kampala kati kayazadde abalongo oba okitegedde oba yaba akyamagulu manye SB4 avuma yafuna accident bamukoonera SB simanyi bamukona nze manye SB4 avuga piki z'empaka ezo ezibuuka mu bbanga era nagamba lumuluno olubuto SB4 lwatuuza kono ku piki ono anaamalako naye amanyi ogenda eyo n'avuga piki n'azibuusa base simanyi bayidha ndudde n'omukubira kasimu ngenda kukoonako ku munywanyi kasimu nkuyuze kati yameza ate amalala
SB4 kyamu kyana ky'omugamba ne wembeera nze naye gasolomera nobeera omera amalala abalongo bamanyi mumuyozeyoze SB4 kuzala abakulike nale kubanga waliwo n'omwana ali awo myaka 17 naye yazadde abalongo bamuyita Viluma 17 emyaka 17 ne bbaawe mwana bali waabo bali awo waggulu awo ng'osaze ekkubo banakizwa tugenda tubabuuzeeko bweba mukyalinawo obudde sobola ogendayo nabo bazadde balongo balenzi so SB4 congratulations bweza Saalongo naye tubulira abaana tubazina ddi bweza bwa mukasa bwe bagamba naye tubulire emikolo sebo jaddi wama mafina agenda oteekateeka ngafa abasajja abaganda tuyite ku mikolo so Nakafu abantu banyigamu mukyala yanyigamu yampanga obuyambi yagulira omufaliso n'agira biki akusibisiza enviiri akweza sente gule engoye kola booti akwadde ebyokulya ndi so on nangamba sonka tiwe bituuse nyagala kwogera nga ne direct nasinzira gye yali ali nakuweereza akasente emitwalo aga ne tunoonya essimu ne tukufunira essimu ne tugikuwa n'ogenda ku WhatsApp nemba connectinga n'omukyala akolera London Nakafu essimu yalagawa ebyaddala kudera tewali kulimba wakola ebyokulimba gwana amanya essimu yalagawa esimu bajibba ani yabbe essimu oyo mwenyi yangaba ani yagibba lindako ani yennyini togamba yennyini yogera ennya ly'omuntu yalina gye yali Ani, eyagezi nkunyonyolanga bwe kyali yangamba nsaba kwesako ku ssimu yo ani akusaba kwesa ku ssimu ye mwenyini ani Akiramu nemugamba essimu Akiramu omusajja gwe wali wawasa nemugamba essimu eno gy'olaba si yange nange balinga abakoze eki abampoze nayomba nemugamba kale nenkeera najo nangamba alinako gy'alaga nangamba ku ssimu yo nga talina ssimu n'ateekamu ne layini ye nangamba essimu ŋŋenda gizza leero awo n'agenda bwe yagenda wali talina ku lulamba nga simulabye nako ne munoonyako ne ntuukako n'ewaabwe nga taliiyo bwe yadda nankuba ebirango mbwe essimu bagimubbyeko tebagimubbyeko bati yaŋŋamba nkimu bagimubbyeko naye tofaayo ŋŋenda kugulira essimu yo ne mugamba gwe kyogeza bw'otyo naye nagamba essimu si yange bagimpola ngenda kugulira essimu yo nga kugamba ati agamba kwatakwata gamba bebi naawe bebi ngenda kugulira essimu na bebi era okuwumuuna ne mugwa eri mu buli talina kyeyankola just yayimirira mu mulyango bwe yantandisa okukaaba n'atambula n'agenda newali talina kusatu amaziga gennyini newali talina kusatu nasooka nagamba mutumba nangamba sibiriimu mutumba ye n'avaawo newali talina kusatu n'akoma nangamba okyanyiize mugaa njala ssimu nanganda kuwa emitwalo okyanyiize bebi kogwa nangamba nenda kugula essimu yo nkole ki ngikuwe awo ne tumala ennaku nga teri abuza munne teri ki kati awo mwajjira ate nga ndala sina kyakubagamba kwe kugamba mukwano gwange oyo gwe mbaka naye omupiira kutulimba nti mukwano gwe yabbye essimu oza nali simanyi nti omuvubuka nomanyi nti neigo yaguze essimu mumanyi essimu yo simumanyi naye nawulirako okwo waliwo omuwala gwe yaguze essimu we nawulira simanyi kati gwe okimanyi nti nno wajjawo wateekawo olukonko wakati wo n'omukyala yali e London ng'akuyamba kati gwe wagaana okukyukako by the way tulwana nnyo okulaba ng'abaana abantu tubayambyeko babeeko we batuuka okitegeera naye gwe byokkola byakulema kuba muyiyayiya byagaana ne connectinga n'eddoona we yali akuyamba because abantu baakuyamba bangi from Mama Fati okuva ebweru w'eggwanga yakuweereza ebyenda Mama Fati yasinzire nakuweereza ebyenda ebisava ku ssimu SB4 nebijja bwe kimu kyajja ne kituuka mbikozesa bubi essimu kati n'osigaza omuntu omu yali asigadde ng'akulemeddeko yali e London pozo ne omukyala yagana omwoga erinnya ali Dubai awo yasembe kola shopping yasembere twalina la Dr. Loverboy naye gwe essimu n'ogikwata n'ogiwa omulenzi omukyala yanyiiga era abantu be wakozesangako ku ssimu yo okwogera n'omukyalo oyo ng'essimu emaze obbula bamunyonnyola embeera zoyitamu ne banyonnyola n'embeera y'omwami gwe wali wawasa n'anyiigira ddala gano nkubuulira mazima era buli kimu kyonna ye yabinnyumizanga ali e London yanyumizanza ali wano naawe yes kyalina bwati musajja embeera ziri bwe ziti abantu bakomplaininga we bati kukyala eriye we bityo talina kyatamanyi so kiyinza kuba gy'oli n'obugamba madamu Jennifer munnange kati njagala kujja eyo London
oba munnange bweki nze nkubuli amazima that's why nze nzijja bayambako ng'abantu bantumye abantu bebatantuma sina nange kibakiddako twatuka time ng'abantu bavuma nze esibi otamiza nakafugo buli kamwe njala emuluma bwayayuyamu kati noleeta kamera enviri zimukunyuse ku mutwe noleeta kamera okoze bwati okitegeera oba noleeta kamera n'ofuna abamuwa nga waliwo abantu bangi abagala obaya genda oyambeko ne ku balala so like nekituuka nga kiringa ekiweddemu amakulu so madam Jennifer kyemanya abaako ng'alaba era yalabye nono ndowooza nga yazadde oyinza mugamba ki omukyala yonna kyenyinza mugamba nsaba kunsonyiwa kuba nange saabikoza mbunze kali kati kyo tijjo na mukwano naye nga nsaba kunsonyiwa saba kunsonyiwa bwa kali kati tijjo na mukwano oyina omukwano mwitirivu simanyi ebyembi bisekerwa simanyi okay gwamanyi yejoga mino tomanyi kaso munange webiti webiri nze sina kinenya blaza SB4 nekimu SB4 yarwana yakola buli kimu kyonna okulanga embeera etambula saalongo nsonyiwa kama wange sina ze kyemugamba nti oba because SB4 yangamba nga sonko olwawo sonka abanyagala baveeyo eyo sonko noonyeza abaana ennyumba nze bembiko nyagala genda mu birala nyagala sasulira abaana nnyumba ne mugamba mwagano okuva wansi eyo ne tupange ne tusasula ennyumba gye bazimba obuzimbi netwala obudde bungi ng'eri awo omusajja wattu naye ayina bingi SB4 baida wakola abeera eno abeera ayambako oli okitegeera so saalongo ne yeeyongerayo mu bintu ebira emabegako kubanga rent yagwayo mu gwa 11 saalongo SB4 nampeereza yampeerezayo emitwalo 10 nangamba njiwa omusajja ow'ennyumba ejeno era mwebaza neyanzadde yali mulema naye era yazinfunira nangamba sasula bwendi wona ndijja bato bwe yaŋŋamba okay so kyekyo Nankabilwa azze okubuuza ku Nakafu manya ati gamba azze okubuuza ku Nankabilwa kati katugende mbeno weekebeza oyinza oba wayawukanye n'omwami ng'alina kye yalese neekebeza kwa waliwo gundi badi baleese kiri awo kitongole kirimu abazungu kyaze nkitukebeza ffena abokaalo tukebera siriimu HIV ne batubuuza batukyagala abagala okudda ku ssomero nobagamba oti abagala kuddayo yakuddayo naye sagala kudda ku ssomero wandiika aba edit kyanja babba ku ssomero ojja babba nagambye njala kuddayo kusoma bya mutwe ebyomutwe kuba ate olubuto bakebedde olubuto nga toyina mu mwana siina toyina oba okyakumye shiva ntoyagala musobi ati wewe watugamba nakyali muto kati nabadde nayo kasaluni oya abadde ajjanga buzi mu nnyumba nasula busozi n'agenda nga nsoye nasula eno n'ogenda nedda bibadde nga bitya simanyi okay kubanga emabega nadde nafunyeyo ku saluni gye nkoleramu naye nga so watandise okukola natandika awo nga lenti yakagwako awo nentandika okukola naye nga bosi wange alina akatijjo katya ayogera bubi oyinza okukola okuva ku makya kwawe ngenda saa 2 nengenda nenkola noba otusenga ye kuba nali sayiga bulungi ku gundi penso ye simusobola ng'omwogerako kati wavuddeyo savuddeyo naye ayogera bubi kati gwayogera obulungi ogenda mujja nga tolina saluni yiyo gye bali bangi naye sente ntono waliwo yaŋŋambye okumpa emitwalo 8 omwezi kati gwenkolera awa 7 naye oli 8 ayagala nga tolina mwana ng'osulayo oyo nedda nengenda kuwa 7 ati ninda guno gugweko tegeza kano ketubuze oyinza gwegobe negobe kubanga ngazi njatandika okwekozesa ekitegeeza kano ketubuzeemu kwongedde okulaga nti omuntu alina okukola ekitegeeza abantu kyebayagala kituufu twalina ffe tukomezezza ekyejo kati ndaba omwana akuze yeetaaga okulya kubanga ebbeeri terikyamukusa pozi kati alina myezi emeka 8 ayita amannya ne mutumba amuyita naga nti mutumba aliyita tumba Lidiya tanampitako maama ampita Lidiya nti wali wawasa omwami nga akuyita linnya lyo nayita taata kati ng'oli gwayita taata
just alita taata wabeera awo naliita taata ne taata w'omwana ate yaliwo ebyaddala oyo ali eyo yamanyi gye yalaga gyali saagala mmanya bimufaako omusajja yanobyegoya mugobi yamugobye sibeera ne basekawere katonda yasinga okumanya tukola program sometimes ba uncensored abadde azze kunyulaba ku Nankabilwa ne tunyumyamu wuuyo esembera wali eri waali omulabe wuuyo akola ku mwana wuuyo mbidde agamba naye amata amatono mu mabeere oba ojja omuyonsezengako nange sirina amabeere kuwemula bampemula mama alina okweyonseza omwana batugamba ngedda mu Bawarabu basindikanga abaana be ne babayonseze tosobola mwana akola ki tosobola Abawarabu babaweerezanga abaana be nabe ne bajje ne babayonsa tekizira era ayinza okumusitulamu ko wano naali muteeka mukamu nayonka muka ebiri omulabye baby owo mpozi yalina kilo mmeka gwaza kilo 3 n'obutundu 9 oba bubiri ono katono bamuzadde alina kilo 8 mulabye munene kilo 8 we wali zisobodde gwe zabadde 8 dda zabadde kilo nga 5 n'obutundu obugwamu tegezo ne yabadde munene nnyo okusinga ono munene kuwange ye nga alinga ayubuka bayubuka bavako luli olw'amabeere olw'omu lubuto luvaamu ndaba ayubuka okay tulika baby Nankabilwa naye ndi mwavu mwana gwe oli mwavu ndi mwavu nesinga tobadde mwavu singa baby muguliddeyo oba naki simanyi nga kya sente nga meka kibali mugulidde 2 ekyo eky'abaana ekyozanyiramu ekyokuzanyiramu kasinga tuganga tuyane wabawo mukwano gwo najja nakuwayo omutwale engeri gyogenda tugenda mugulya kya mitwalo 2 osobola okugumuwa ngumuwa ebyaddala ebya siriyasi singa tufuna mutuna ajja nakugabira wano omutwalo iye ngumuwa baby tutegezeeko enja akoye mutwalo oba olina loso olugumuwa enjo gumpe kulika baby boy kale bannaaye tunemayira enjo wano ku kamera tongere bajukiza ntikola airport pickup soko koma wano mu Uganda solo okuja n'otubongako n'otubuuzaako enamba y'essimu eri 0706794729 enamba eri ku imo ne WhatsApp mweri ku mobile money eri kumanya gange enyini Agasonko Muhammad tuyinza obutasuka olunaku olwaleero tubadde tuzze okubuuza ku Nankabilwa nakafuna asalako ekitundu ajje naye abeere ng'amubuuzaako so munywanyi we mbajjukira okuvanga noli ali mu ddwaliro ono ng'amubeererawo so naye azze amubuuzeeko mu mbeera omuoba endala byonna mubiwulidde abadde yabula gye yabulya mubitegedde bulungi nnyo so byebyo tugika tukwateko oludde ewaffe ne tujja kuba nga twongera okukomawo okulaba kyekinaba kigenda mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 nkaaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155.